Kenya oluwano muguno ogundi nibakolaga Russia biti byalwanye ne Ukraine shangera nze ndi hapo Kiev simanyi bino simanyi kati wali kati ate tukikoma okwo nga namwe mwagala obbira boolo Wami Jamiru nagambye gwekenya gwate oyogera nti olwigi nogireka ku gate abanga akomobbala nti ate kati lwaki olekeraawo ye nagezaako nti babuvaawo mulwana bulwanyi kati bayita ne babawunsa bano bakola ennyama okubajjawo bujja nga mutumaga baveewo ayimwe bajja bayine mwagala n'okulwana ne bagireta bano bakanyama nga babajjawo lwampaka nga kyewedde kati wali olwinti kati bo Stano malizo okuwamba bamaze okubawamba emukolo guwenda take baba kyakwagaza kati nga bageka tetu bagenda nga mukyayagala awe kekabonera akalaga nti bano bawedde kasala nga baga kati kale kabagende temubate bavone bamanti kati bano bawedde bagenda ko maso ekikanga 3 omukolo ne gwena bamanti tumazo bawamba kati wali omukolo gatandika kalete ekikomo ko just kukola kiku map ziti wali batudde bali buta abakulaga map ya Uganda obadde omanyi nti kwegamba oyasinga sima bankyogenda ntya singa amanyi nti munange nti omulabe sitaani akozesa buli kitundu kyonna ekiri ku mubiri bw'awamba omuntu akozesa enviiri n'akozesa amaaso n'akozesa amatu buli kitundu kyonna kati wali ne bano bamaze okuwamba olwo omubiri gutandise gulina okumuvinga gutandika okukola kati wali zino mapu ze wasimanyi biche ntalo bisiba lizo kati wali ate nokutanga kuba obanga nyiga keyboard yagala olabe mapu ngeri jefana no jifiri kati gwe gundi gusinga bakolaga nti waliwo ebintu kintu kyo kyonza okukebera kati gweze wagamba nti bakyuguza nengo bino okulabako ogireko bwoti olaye nti kintu kino kikwateko ne simu nze njikebera ndabe ngogeze gula oyino tuka nogera nonyiga nolaba mpesa gona nada katikati ne ku mapesa kungulu ne munda olaba amapesa gakola kati wali oyino kukebera buli bamaliriza olino okugira olino okukebera buli pesa mwabaza bakunganye bemaliriza okuwamba baswa kubawamba kati bamaliriza mulino okutanga okulaga nti mujja kukola mutandika kunyiga amapesa wali okukebera okulaba nti bayinga batudde babalazizima batudde kati ala atao ni baba batiriza nawo winya ya party isi ya party ile ya party ile ya party wado manyi bano aba bemizimu mu bantu bano ba nadini bani aba nobuzi bano bategedda kama komukse spells araba abukanyuga ko na masa baba bali manyi tebeboboka agira wati nabakasuka nabakuba mu ya nakakutonyeko ubwo mukisa by the wachogeddeko ndoza twadde off camera wadde nabo Uganda bo okuza kugera ko nabo nga obalungamya engeri gye kiba nti teri mukisa guli mu mazzi amazi anti holy water teri water ali holy na amazi gabakiri stani mulimba cyane kwakitukire nti yekitata wabalimba wali kati ngawe wadde okyogera kaawo ngolaga nti teri mazzi kati ekintu kijja kitambula waliwo agabatiza waliwo baga nti ati kutwala simanyi ekidomola otwale waliwo baganda bafa abamu baga nti waliwo abafa simanyi nga batukuvu ne batujulira simanyi bajulizi kati nawe olaba nga ekintu ekyo kati mazzi kijja kitamba kati ate wano kulevu waliwo entuuse kati ate nga mazzi waliwo ate amalala ate agabatiza kati asinga tebamanyi na kubatizibwa bulowooza nti kubatiza kwe kunoga nti tufa ababatiza nti unyise mazzi amanyi ate olaba nti akozesera kodoka ekamu tunyikibwa mazzi amanyi nga tubatizibwa kati naye wali omaze okuwambibwa okwandibadde ngoko siganye nti akozesa ebintu ebirala bingi naye wali kati kwelyo mu department eyo segu n'obwenzi kati watyo wali balina okubatiza ki mu linnya lya Sitaani ne Geyeena n'okuzikirira amina ate amina
Amina ya. Kiwa na amina. Ninga ate chuchuwedde bamaze ku. Ulimeza kati batanga wali bamaliriza ne bamaliza mikolo biti mchekinze byona baga nti muyingidde. Kintu kyekyo biki? Kati bano ba agent abo bala ne batanga kubabatiza. Mwina ne mufessa. Adoza amaziga batiza nago bagajjawo. Baja n'obudomola. Stage. Bija. Stani mubi. Bana bafetu baleke wali abana bafawala badeli still hope. Tubakwamye ku budomola bwa amazzi. Baba mazo kubabatiza kiwedde. Kati atenza ndowooza. Era naawe atulaba. Naawe mwami Jamil nze kulowooza nti kati lyeddala kwegamba ki bana ekiweddeyo kyekyo. Toyina kye waawulidde. Bali tunatano sibula abantu. Toyina kye waawulidde. Bale mutuule. Tuwulire ebifa mu ggwanga Uganda. Toyina kye waawulidde. Bino bya ddala. Oza Mukama waffe Yesu Kristo nti kitugwanidde oba omuntu yenna kwegamba okutegeera ebyebuzibwa bwa Sitaani. Nti omuntu yenna tamanyi byabuzibwa bwa Sitaani. Yesu jamuteekako mugugu mulala naye kyalina akinyweze. Naye mu kiseera kiyinza okuyiga nti abatamanyi byabuzibwa. Obuziba bukola buziba. Kati gwe omulokole oluusi oli eyo osabaasabako saako eddakiika emu ne weebaka. Naye Sitaani gw'olwa ali buziba. Buziba nga we gye nkomeza. Kitegeeza nti naawe amulwanyisa oba ejje lyamuka olina okubanga naawe buli kanaku buddakiika weeyongera buziba. Bwe kiba kigambo n'okisoma. Bw'ogenda ku internet oba ku mikutu gimegata abantu. Era nja kubeebaza mwena abali ku Still Hope okusooka okuba nti neweeresa emikutu emirala gyonna emikutu mingi. Era weegira egipromoting ebintu ebyo egikola biki egipromoting obutambi egipromoting enkuŋŋaana z'abajendi ba Sitaani abo abayimbi biki ba devil worshippers. Naye kati okuba nti osazeewo okuba nti oli ku mukutu nga guno ogwogera ku bintu ebisobola okubaako ky'oyiga kuto ogw'ensonga tojanga okwo ate lagira n'omuntu omulala. Nakyogeddeko nenga nti ba agent taleka ku buli kasaaba ayagala ayingize abanennyonta. Kati osanga omuntu ng'alabidde agoberedde oba njiri biki kati ng'omukutu nga guno naye nga talina muntu gwe yali agambyeyo n'agamba nti kugumulagirira. Olaatu bagamba bagende ku Tish TV basubscribe tebaagala. Kuba tulina okwa abantu omutwalo gumu mukenda. Naye gosanga alagirira okujja mu lubuto. Gamba enamba gye nkuwadde oyo walemererwa. Agabalemererwa komawo nkwetwalire. Genda kuwangatto. So kantu wali okusaba kuno nti bw'obanga oli mulokole naddala ng'ola nti ebintu bino nga bwe osobola okukola n'obeera n'ebikugasa tokikoma ku ggwe. Beera ambassador wa Kabaka Katonda yongerayo Bwakabaka bwa Katonda. Tubadde munsi twali mu nsi nga opromotinga Sitaani opromotinga ebintu nga bw'olaba kati wano bwa agent opromotinga Busego opromotinga biki naye kati bw'olokose promoting emikutu nga gino bagokubira omuntu yenna gw'omanyi mugegendako ku Still Hope gundi media wali ebintu ebyenjawulo so tomanya oba obuulidde enjiri ebulirwa mu Lungereza njawulo wateekamu ssente waliwo agibuulira mu buliwo waliwo atagenda obwolagirira omuntu n'omugamba genda ku media bweti oba wali abantu abali eyo nga tebamanyi Luganda naye ebigambo bino byetwogera bakolaki babyetaaga egamba kakati ogula software okukyusa ebigambo bino sente mpitirivu netutandikawo omukutu gwa Luzungu naye batwagamba abantu abagende basubscribing baagala twagala ekiri etuukemu abo abantu abatalina omanyi kibeera omanyi omuntu ayinza obutasobola kukola kintu naddala nga tasose kutegeera mugaso gukirimu naye kati manyi kyandikuba nti wootegeera amazima gakufuula wa ddembe. Kati oyinza obanga oluusi nga baade tebamanyi kiki ky'oba okola okwata ekintu ky'Obwakabaka Katonda okukyongerayo kitegeeza ogaziya Bakabaka bwa Katonda. Twali omukisa guno okusaba abantu bonna alaba vidiyo zino beera ku mikutu guno ate nga gwa Still Hope. Tambuza kola kyonna ky'osobola ogamba abantu bagoberere kwegamba otambuze enjiri y'Obwakabaka bwa Katonda olagirira abantu osanga omuntu mugenda gwe mugambe mugenda ku mukutu bwe guti boba olusinga linko gina gye musindikire sindika bolina musimu bona enjiri so tambula mazima abantu baso kuva mu bulimba balokoke Mukama nampero mukisanga mu kikoze. Amina. Tubadde tu
tusewa tuli wali babanzo babatiza ebamaze otubatiza kati nkugamba nti Jamiru n'abatwala bonna bayinza okulowooza nti kyakoma nti kwega kyekyamaanyi nti kati kyewunyisa nnyo nti kyaggwa omukolo oguwedde kati kyekyo kati ate nga n'omukolo tegunatandika kaali kasiki n'akasiki obanga n'akasiki tekanatuuka embaga ebanga ya Lwamukaaga katwalinga mu Lwakubiri tuli mu nteekateeka kati ate eri bagaddeyo kati nga tebanakizala muntu kuyenga kibazisa bali mu kuteekateeka kati ffenno tulowooza eno tuli ku mukolo kumba ate eri bateekateeka bafumba kati zatuka saa 5 tuvudde mu mugango 5 6 tuyingira 7 batandise okulanga nti bana abakoye mugende wa kyenva okwogerako wano langa ekigambo kya Katonda soma kusuula gyongereyo laba omukutu nga guno gwongereyo kwegatambuza tokyekomyako bw'ola bujulizinga buno oba gundi obunabinga buno oba bujulizinga buno ne bukola omulimu mu bulamu bwo nga bwe bukoze omulimu mu bulamu bwo bwe gutyo okusooka ate n'okusinga nawo kyotayina kumanya no forwardinga kino accident ze mu forwardinga mu promote ebintu bino okuforwardinga accident bisi mu promotinga setana bisi accident abali obwerere abalwanide mabala promotinga ebintu ebigattako omuntu laba gundi mulokole gundi walayi bamutemye kati promotinga butemu biki promotinga kigamu kya Katonda promotinga ebintu ebyo tuveeyo kati wayisa ngo yinga 6 7 n'agambye wale nti obudde obw'ekiro obukoma okweyongera waggulu sitaani gyakomwa okwasamwako emisambo yabane gifuluma biki kati ate walina ndowooza nti ndabye nga sina kyendagala naye okuwulira batandise okulanga ku mizindaalo bane gwewe naali wano biki waze bwoti yo kyatambula toyina tukutegekedde ebuuza bategese eki bategese eki wali akapya naye nfuna munenga jukaba mwegundi bino nali mbadde nga ntambula nga nkozesebwa bino dongo biki nga mbereza mwezo show z'abayimbi bano bayindi basaane biki nga bimbera nabo biki kati nga ndowooza nti oba era show nkyali mu buli buloko sinabakakasa nti wendi kati sina ku nsi nkyali mu loko eno ey'omubiri ndowooza nkyali mu nsi eno ey'omubiri sinabagendera ddala kati wali ntagenga kiwe kati wali balanga biki wano ordinary biki manyi bawoomya ne bakulaga nti kwegaba nange obulinga tolina kusubwa bane bw'osubwa kino tolina ky'olimanya mu nsi Katonda oli mubuulira ki Katonda oli bakozesebwa ne bakotinga ne Mukama ne bakotinga ne byawandiikibwa we tolira enjogo egamba nti nywa omwenge mu ggulu tolisangayo omwenge gunywere wano angunyo gunkwata olimba olwaluyimbanga edda mbu Yesu walida ali mubuuza mbidani azikola n'omugogo yabuuza muganda kati ne bwe zaatuuka saawa musa batandise okulanga aga nti banange kati gwate ali wano tolina kyewalabye essanyu bw'otayingira eno tolimanya ssanyu lyonna akaseera ke tuddako kekakyasinze ogamba awo kaseera kyako ebibuuzo ono olwo kyabyebuuza obudde tebugenze n'obudde goza nti bagira obudde busaasana okulaba nga bonna bali budde busaasaane mukolo kyagenda maaso okuva emagombe obudde ate bwe bukya mizimu gyonna agikuvaako odamu kutege kasita bukya nage gitambula kiro kasita bukya yonna kanega banange gwe tobalaba ku makya nga beebwalabwala ekiro nga teyebwalabwala kiro naawe ekiro omuntu asobola okukolera ebyesonto mu kisaawe kati wane budde bwe bukya bwe buti wagira emisamba gy'odugira bwete obudde nga busaasana chuwa jidduka bikinga balanda batya abamu nga beesiba buleesu kuba batakikiza tamalina gyava tamanya byada abasi abamu nga beesiba buleesu abalala bakola bikya gizeeyo kukola move ndala gizeeyo kati awo gizeeyo kutegeka gyekinaleeta ate ekiro ekipya kati wali bwe bwatuka saawa 7 biki saawa 7 awo bala amaze okulanga neŋŋamba katate naasubwa sobola kusubwa oludde naze kusanyuka naze kunoonya ssanyu katate baali basasuza mutwalo gwa nsiime bagamba osasula omutwalo gumu kale bayoonya okusasulira sitaani ng'ogenda mu
famu kuzikirira owayo mutwalo abantu bamu tasaana kuteeka sente mu mirimu gya Mukama bagambye nti kuteeka sente oba mu njiri oba kino bwekityo oba wano twabasaba microphone wiiki ne tubivaako dizo zitukola ebyajabu nebwe abalokole baleke nosanga nga ffe wali buli kimu kyonna kikutwala mu kufa kikutwala mu kuzikirira kisanya naye ate sente entono wali ogamba nti leetayo ebitaano bana nali nkyebuuzako naye nga nebino ebintu bitwala mu kuzikirira lwaki tebiba bya bwereere nagamba nti naye osasula sente ate ezitali ntono ojjayo zotatuyanidde n'osasula kyokka nga osasulira magombe sante alina kisa sogendeko mu dry nebuuze n'ayonka akirabako so banaye simanyi omuntu kuva tuyamba abalokole ne kanisa okusobola okuba nti tuyiga okuteeka mpoza niyaga nti naweerezanga Mukama n'ebyange byonna n'omubiri gwe tuweereza Mukama n'amagezi go ne sente zo n'obulamu n'ebintu byo byonna n'abasinga yaga kwogera bwogezi bigambo naye nga tulina kyolaga wadde nze n'enju yange yakuweereza Mukama asinga loko ekibalema naye weekube mutima n'omuntu bakuyambe so kubanga oweza Mukama mu busobozi bwonna bw'olina katuwale obadde atugenda nti kusasula twalogwa nsimbi okuyinga wali juka sena nchai nawo ningamba mtwalo ate tebakuteeka nyo bakuteeka baba yasaba buli wantu ona ine nyingi bamanya bye bamukwatira naino butonoto na atalina naye ate ne balaga nti naye bamuwamba tebamufa teri gwe baleka nikati wano mu kanisa atalina sente babagana kugo kanisa zaffe zibaddewo ezimu atalina sente pastor batakumanyi nalinge yewe mdaina sente mu church amutumira nako pastor abumanya linyaka katwanize guni ngatula ngata yasabye naye wali natambuza ebigere n'obojjango kasaba kutegeeza mukatunga ngabala wali bwoyingira bakufaako tena bakulaga nti ne service ofuna wojobe nga toto wayo nyota niko kuwanga pastor omutwala ekimu ekyokumya 23 pasi gwani ubira wayo yochite tukucha chede mu church naye omulembe ogwo ndowooza kisisa kyagwo kituuse komenkereze Mukama olwedde alese kanisa y'empya ebyo tujja byogerako maasa wale kanisa empya gyalese kati pozisa abagambye nga ntandika nze profeti mission yange enkulu kulangirira kanisa mpya ebisere byenkomerere terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde ekifaanaganako ne bino Befeso 5:27 era n'omulimu omukulu okuluwa nekulangirira kanisa mpya ate n'eriwo Mukama waffe ayogera n'agamba nti osokwata mpozi ayogera ekibya omwengo omusubi yayogera omwengo omusubi ngazo kankosenga gogamba nga juice katukusenga juice ndo osokwata ekintu ekibaddemu ekintu ekikadde bw'ogenda okoza ekikopo bw'ogenda okunywa amata tosobola kunywera mu kye wanywereddemu ejjo sokoleke Mukama yakuwadde kanisa empya gy'ogenda olangirira kanisa mpya era bw'abadde akyayogoga nti mu kanisa enkadde si kugalawo mu mubiri mu mwoyo n'abaliyo baveeyo kati abaliyo balina kujja mwene empya abantu bono nasobola basumba si kanisa eno ey'omubiri eyange nti oba nti kuba ekizimbe akuŋŋaana kati bw'oba ogamba nti bw'oba obuulira enjiri gya mirimu ogamba nti muve mu bukatuliki kati oba okuŋŋanya abantu nti mulinge mu Kristo oba okuŋŋanya abantu obayingize mu nyumba oba bayingize mu kizimbe obagende kati mutule wano omulimu oba omu n'ogusobola omulimu gwayekula siri bw'omu Mukama akasanvu kategeeza omu akasanvu kategeeza abangi kati Mukama simudu akasanvu ke akekanisa ebisere by'enkomero gyayogerako mu Befeso 5:27 gyagenda yosome nti era tujja nakisoma nti alyoka ajeretere yennyini taliko bala kono kakulu bale bamanyi nti omanye ne kanisa yali yeerimbika nti kati yeyenkomerero naye bye badde ekola elo si yenkomerero wali yempya jabiru gwe kanisa yenkomerero pastor n'ayendera ku kitudde
nga nesera waliwo manjamiro wale bintu bino waliwo gamba nti okoze ebintu kyova na Bible yagamba nti ebikolebwa mu kizikiza kitegeeza tebimanyikiddwa nkwadde nga Mukama ajja n'abijjayo n'abyanjala eri ensi n'osanga omuntu nga musumba n'akulaga nti kwegamba akoze ekikolwa ekyekizikiza kyageyeena ekyemagombe ng'ensi eraba nayawukana n'omukyala n'ayingizaawo omulala nga Bayibuli tekikkiririzaako kuva mu lubeerera terina we kiri ate n'asigala ku kituuti abatukuvu sogetwa abantu breaking news ezakagwa bana Abanyarwanda Kagame wangudde akalo n'ebitundu 99 Jamii lwasogera ebintu ebyo abantu nino bino updated wale ebintu ebyo byolabanga bisesa golaki kyekiri ebintu byetuli kwogerako Kagame wangudde akalo ke Rwanda n'ebitundu 99 ku buli 100 kakati zimanyi babadde bavuganya nabo balonze kale tugere maaso byebigera maaso mu Rwanda tuddeyo wali mutwalo kuyingira saali mubi mulibo baba bebo bokikola boza nti sene gwazijja mu nsawo kwegamba wano control kyabayita self control oba tokyagirina omukono ogwo gukanya kukozesebwa kutoolamu kati kumakya ebadde bizikujjamu nga bigenze wekwatakwata nazenana kati mwenafutala wano ekitabo oba ne peni agamba nafutala nagamba bibyo agamba accountability sente zewabadde nazo zagenze wazisasanyiza otya tosobola kuwa accountability engeri wasasanyizamu sente kati era saale mubi oludde sikyalina mu control omukono gutola mu butozi yonna ekigirabo eki katonyo nengira kakana nga ndi munda olwatuka ali ku mulyango tebakkiriza kuyingira na kintu bino gunde bwa simu kwata kambiki byonna bireka ku mulyango kati kikulaga nti kyate olaba sitaani yaga okutambuza ebintu ebyo kubisasanya naye kati okulaga nti kino ate kiri diipu nnyo magombe byebimu ku bikyali nga oyinza okugamba nti ekintu tukitunze tutya mu mawanga agamu kyasaasaana naye kati nga kino kyoto kiwa ne Uganda kati nga kyaga kisooke kibe nga kiri mu ngeri y'engamba balabeerabireko kati kimale kifuuke nomu mu bantu n'olaba nti kati ku level gye kikyaliko kikyali mu kukwatibwa mpola okulaga nti abantu kibeere mu bantu tebakkiriza kuyingira na simu tebakkiriza kuyingira na kintu kyonna ng'oyingira wali ye weewunya ekifo kyekyo okubanga n'essimu tebagikukkiriza weewunya kyekikolebwayo byakizikiza ebyo byeresi byamusana kuba tebaagala bimanyikibwe tebakukkiriza simu tebakukkiriza kamera tebakukkiriza kati n'obweyingira munda basigala bakumontalinga bakwetegereza mulimu abamu abazikweka abamu actually abamu bakugamba nti bweyaga okuyingira nayo tokkiriza bagijja mu nsawo olino bakubira nga maama waafa tolina jijjayo Jamiro olina family wadde olina gy'otambulidde olinawo otuse oyingidde bwegiba nga emikolo gye gigenda maaso byonna bigenda maaso oba maama abanakubire munange muba mutaani waffe oba ti tokkirizibwa kukwata mukono kukwata era ogikwata bwoti babeera nga batambula bagikugjako nebagitwala naye bw'oba ofuluma ne bagikuriza naye gwe kasooka ensolo n'ojja mu nsawo bwoti oba abadde yakubidde oba abadde bakugamba kibadde kiri wali ku mukolo gwa kitiibwa wali nyingidde olwayingira bwe nti ntudde kana katuula bakyalina otereza batereza kola ki entuula nenindirira
era nkyali mu buli buloko ndowooza nkyali mu nsi ey'omubiri simanyi nti natuusedde Magombe ne bategeka ne balongosa lwaki netulinda nendira solunga nti mamenye oba kiki era nga nkyali buli buloko bw'abayimbi maybe stage tutera ku bayimbi kwebyo byonna limbi manyidde already kuva eri nali mbirimu ebyabagenti okuyimba bana ababibaala kanga stage nkimanyi nti zikolerwako ki ebyo n'ebyo nga nkimanyi nti era bibeerawo nti bajja ku stage ne bayimba kale ne bakola bikinga byemanyiiko kati nga nindiridde ndabe kyekigenda maaso nga tugamba nti omuntu omu ng'enkuyanja n'enkuyanja omuntu kuva kulunga n'otandika kyaki omwaka ne gugwako nga buli bantu 3 abo bangi 2 n'ekitono buli ayitako kyaki abalokole n'omulokole yennyini yalokoka naba nga tosaana kukuŋŋaana baatutamu oba tebagamba male nooza nti abalokole baatutamu kutuwogganira kati no abono bandi bantu oba bansi tebanategeera mazima naye nabategedde amazima n'omusanga nga mwezi mulamba aliwaka naye wali kyoto kya Magombe naye ng'enkuyanja twalimu abantu enkuyanja n'enkuyanja olina okulipootinga buli lunaku kati no olunaku olusooka kuba olwava okola olunaku nali nkeera bukeezi lunaku nga nina okujja mpeereze nga nina okujja ndipootinge alabanga mu bifo by'olina okusuba ogenda mu kino kinabeeramu kati nze nga nange wano already nga nkyakiyita nti just kusanyuka kumbe simanyi nina okujja mpeereze nga bw'otwala obudde n'omanya nti kati abantu bamukama abaana bamukama abali ku University Hope nina okuteekamu kyonna kyensobola ssente budde buli kimu mbaweereze base okubanga batambulira ku mulamwa omuntu kuva nga bwansobozeseza bwonna nsobola okuteekamu kuba nti bategeera amazima n'abagategeera baganyweze kati wali nawe olina okuba nti ekibi ekyo olina buli kanaku bw'oyosaamu ogenda okujja bakubuuza ejjo nga tewalabise wabaddewa olina kwewoza kuba nange ebiki ebintu byadde binkuta kino kirwa ekinaddewe nti gamba inagana naye naga ate wasuubiddwa ekyabaddewo ejja ate ekyo kyabadde kirala akati nenindirira netulindirira budde era nga bwemera okutambula kakati mba ndi awo kitandikira eno era ku level yemu eya wansi eno nga naze nga mbabwirako ku bino ebibeera eno era kyatandika bwe kityo era ne batandika mpola mpola basookera kuteekako embuutu zino enyimba zino ez'abagenti ba sitaani zino kibyonna ebyo ne bateekako era waliwo n'oluyimba olumu kati pya lwavudde Magombe tutambula biki byonna biki bakozesa manyi baganya okukozesa ebigambo ebyo ebya Kristo okuvoola sitaani yaganye kye bayita okuvoola Kristo okuvoola ekigambo kya Katonda okuvoola kikati oluyimba ekibimba kyavudde Magombe kyatambula ekinfluensinga abantu bangi n'abamu n'abalokole kinga naye oli yaddemu ne paati ng'agamba nti bwe bakola simanyi ebyo zonto biki byonna ebyambyoni byonna ebyo biki ebikola ebyonna mbu bwe bawanika emikono mbwe banga na overnight lida sitaani uyida kukwata kyebayita okuvoola okukwata okuba nti bwe bakola ebyo naye bakola mbu biki mbukati nga nabo beewana mbu bagenti basaba badde bantu bakola ebyo naye byembi mu kubabuulirako ebyambyo ne biki byonna obusegu bwonna mbu nabo se baba bakola ebintu byabwe n'embuto zonna nga ziriko bali mu overnight zaabwe ez'ekizikiza mbu nabo bawanika emikono mbu era nabo beerenga overnight baba bazina kola tyambu bakola emikono bawanika emikono ebanga overnight ate olabe nti kikwatagana ekyo nti nabo bennyini ekintu ekyo bakitegeeka Friday kyekigunde ekyabwe ekyo ekyo ekisinga okubeera munnyo ekisinga okubeera wansi kibeerayo Friday mpoziko n'olwokubiri naye Friday bakwata Friday ne bagikola opposite kati bano bayigenti bakanya kubayimbira nyimba nga temuzitegeera naga nti naffe tuba tukola ebintu byaffe biki byonna nga tukola biki byonna emikono nga gigenda maaso naffe tuwanika n'emikono naffe banga overnight nga basinza sitaani basinza mizimu samba Magombe
bwe twatuuka wali era level etandikanga bino ebibadde eno level gye erinnya naye buli wekituuka kubanga wookoma level buli kijja kirinnya level gye erinnya kati twatuuka wali nga batudde nga tutudde wali batandise bano ba agent ba sitaani abawala abo ne balinnya ku stage kati kino kyegattibwamu ekirungo kati ba agent abalenzi bakwatagane ba agent bana abawala okusooka okuweereza kati erinzize nga abawala obadde wawulidde mu abalenzi biki we baweereza bawala wali nale bawala bali musuti adam bakoze bati kati ate wali nga ba agent abavubuka abasajja balina kwatagane bano ba agent abawala okusobola okuwamba olaba level wegyerinya wana balabe babadde bawamba bokka naye kati bategere nti kwe batandise okusengekamu omuntu yandigende eno omuntu asobola okusasula kasente ababamuko ne gundi juka wano bonna nale muyeye kati abangu okuwamba naye bw'olinga omuntu asudde omutwalo gwe oluusi asobola okulemera okuwamba oba toyongedde mu kakodyo oba toyongedde mu kirungo oyinza obutayanguwa kumuwamba kati bamanya nti ono kiza kalina omutwalo alimu obuvunaanyizibwa mu bulamu bwe alinamu kasente kakitegeeza nti tulina okwongeramu ekirungo asobole okuwambibwa wali batandikiramu ebyo nga bino abagambye mabegakaawo mu bino ebyembuutu ezo bateekamu ezo ennyimba z'aba agent abayimbi baziteekamu simanyi naffe tuba tuwanika emikono ebanga overnight embuutu nebukudududu dududu etambula basoka batandika ne step esooka gye bawambiddeko kati gye bawambirako bano abaeno wansi ate si gye bawambirako bano batandika ku step ne bakuba embuutu ne bamusipeza kubamu emizimu ne bakyuka era nga bimu ebibeera eri kati ate ne bijja step ne bijja nga birinnya kati eddala bwe ligwa nga bye nabagambyeko eyo kati ate ne ba agent bano abavubuka nga abasajja nga tebanaba kujja kukwatagana ne bano okuwamba abantu kati kye bakola manya tekyo kino nali manyi era twagala kwebaza mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bintu ebyo yabigaana waliwo ebintu byagaana mu ggwanga byonyumya birirwa ye ng'omuntu wayi mwami Jamii abantu basaanidde okitegeera nti si buli kintu kyonna nti kiri mu maanyi ag'obuntu abantu basaanidde okukitegeera kyova nti naffe oluusi abalokole basumba nti waliwo embeera esookubeera mu bulamu bwo bakulumbi bakukinga olowooza ojja kukikwasaganya mu maanyi go mu busobozi bwo ng'omuntu naye amaanyi ag'obuntu galiko we gakoma kati olaba nti bambi ng'omukulembeze w'eggwanga nti yatwala obuvunaanyizibwa n'agamba nti kino sikyagala era n'akwatibwa n'okuba nti kiri ekintu kiri underground kiri magombe amaanyi agakitambuza gakizikiza g'emagombe kisusa amaanyi ag'obuntu kyamulemerera sinza obanga naye nga kyagenda maaso naye kati buno olutalo lwaffe tusobola kukwata olutalo lwa kanisa n'ogamba nti ate olusindike mu gavumenti era ezisinga omulabe yazifuna kakitegeeza nti ekyandikwa kituukirire nti osaanidde okubikula ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda abantu n'omusaayi gwo mu buli kika mu buli ggwanga mu buli lulimi byonna n'obagula n'obafuula bakabaka bakabona era bafuga ku nsi naye kati abalokole tebagala kufuga n'olaba ebintu buvunaanyizibwa bakanisa buvunaanyizibwa bwaffe kati mulimu abiraba nenya gavumenti wasekola naye buvunaanyizibwa bakanisa buli kyonna kyomanya ekikolwa ekyekizikiza obutemu biki byonna buvunaanyizibwa bakanisa nosanga n'omuntu okole nga alajanja gavumenti kati batasoletamu abalenzi kukola ki ate kuba tebali abalenzi tebana bakujja kati ate abawala ku bawala ebyo bisiya kinjogerako mugwanga Uganda ngeteeka mukulu yagira n'aliwako bali tuteno ne mu high court lyatuuse
nga tutudde bwe tutudde ate olwokuba nti olwedde nali agenti nga nina okuweereza nga nasembedde dda nga ndi wali ku gundi ku mwanjo kati bana bali mu kuwambibwa ababeere nabawambibwa abapya ababeere batwala n'emabega kwaki abamu mumu n'abekyanga oluna oyo n'afuluma oluusi n'abuka mu kalaayi agamba naye kino nedda n'afuluma naye kati nze aliko mulaga ndi wali kundi kuba nina okuweereza ndiko akabonero n'okuweereza kati olwagira abawala bawala ku bawala nga kikino ngera nkyali mu bulinga ninga tanakukkiriza nga kwegato ogenda kipayopayo mpaka Magombe nawe tabasinga bato balowooza agira ati atigenda atambula bwokola kino ojja kwekanga wali Magombe bw'otolokoke n'okyuka ng'otambula mu bintu byonna ebyekizikiza ogenda kipayopayo kinyuma santa kulaga gy'ogenda walabudde omuntu amabega nti nzenga ovuva omuntu amabega moti n'omubika ekiwero kati n'omusika kinyuma yalowooza atambula agenda mu maaso kumba ddawa kakati esanti bwatu bwakola nti takutwala ngo ayagala kusenese naye ogenda okwekanga okugira bwoti muli Magombe so awo bikola ne bitandika ebyekizikiza byambyo ne bawala ku bawala nga tutudde bwe tulaba yagala buti biki bikyota byambyo ne byonna biki ebyo ne bigwa bwe byagwa ebyo tebabirwisaawo ndoza bamanya nti bakyakyongeramu ebyo tebabirwisaawo dakika zibanga ntono 5 7 10 oga kale tweyanza mukomaawo abo ne bavaayo gurupu nevaawo kati ne bajja gurupu y'aba agent nga bo bano ba agent abavubuka bakwatagana bano ba agent abawala ne bajja baweereze batempereza yabwe endala kati bakwata anabawala ba agent bana bawala ba agent bajjera mu uniform yemu ya Adam ne bajjera ku stage mu ngeri yemu ne bajja ku stage kati bana ba agent abavubuka ne bajja babuuzaako Jamil najja ne bakola ebintu mu lujjudde ng'abo ensi n'ensi omuntu atali 20 ensi n'ensi ng'ejjudde nga mutudde bwe muti wali olwo nga mukola ki muwaga ate obeera owaga kwega ensi kati sigwe obadde eno kati ng'osogamba nti kino kirungi kino kati tokyefuga wawambiddwa dda gamba kyekyo ewaffe oyo kati wali oba waliwo mulimu ne baleefali mulimu abo n'abagaba obubonero basinzirako ki kati gwe omupiira babasamba omupiira bagira ati babasamba omupiira bwe babasamba omupiira obubonero bagaba batya era kisinza nti ono ateebye goolo nyingi ono asobodde okusamba ekyenda n'akimalako kwegambwe batwe mwe bajja n'abazanya basinze n'ebirabo bakaba birabo weebiri asamba ekyenda kati ekisinga okwewuunyisa kwe kuba nti ate bano ba agenti abawala ababeera bo ba agenti abalenzi bo bwajja n'asamba kwegamba yagenda asamba bamaze okusamba n'agenda kati ate agent ba agent abawala bo basigala bano ba agent ab'enjawulo abavubuka abasajja bo bajja ino kyekisaawe substitute zibaza abalenzi abawala babola bote bavaawo mpaka nemulayo enduulu kati nze ate ngenda okujja nange gwejja mu kisaawe okusamba agent gwe nakola naye nga nze ninga wa 10-12 waliwo abasoose balemererwa yasooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano owomukaaga owomusanvu owomunaana mu agenti ogwo omu omuwala balese 10 kati nze ngenda okujja ne bagamba era gundi
gundi bakola oyo gwenga yalinga lefali manyeno beba girano sanga nawo muloko le followinga gundi channel z'abantu we batu bagende basane museme basenga bakoja ndoza babigira mufu bo naba agent basayimbo basomesa bakola to omuntu kuvaso okuyigiza bikindu kyonna tononya abantu abo ku bantu bakulaga sema kola bivile koda byesonyo ba agent ba Satan kwanga walira na yali ne linye musimanyi musenga ningo manyi kyakola yabuuza ate kati kino ekibiina banga yakabona wekisikiza abuuza ono akoze bulungi nti oyo aveeyo kalina nakyakoze tubaleeteraani walio kati walinze ngenda okujja nga agent ono muwala yakakola n'abavubuka ba agent abavubuka nga bali mu 10 kalinze ngenda okujja nga ndi wa 10 no 12 era we najja wali balanga wali juka natuuse dda wali kati bagamba nti bananga waliyo ali yenna omupya yeewulira nti kwegamba ekintu osokubanga ogira omalako kino kintu kyabwereere kajuka ate wali wayingidde osasula n'eriyo n'osasula okusobokubaako ekintu kyonna kyotambuza kati ate eddala eno lirinnye bongedde okugonza mbakwega nti kakati ate wani amagombe gongedde okwasama eri obadde olinamu n'obulumi obugamba nti sente kange omuntu oyinza okufunamu obulumi bantu kuyita mu bintu bingi ng'oluusi okola sente omubiri gukooba ng'okola sente nodde n'okola otya naye kati wano wali ofunamuko ku ngeri oga nti sente zange kati wali bakuganya nti ne sente osasula ate n'ebirabo weebiri n'ebirabo bikoze eki omuntu ogayo bwereere kinga omuntu aga nti kusiikidde ennyama nkusiikidde amatoke ogenda kulya ate nkusasule ate enjala obedde okuluma kikyo woosuubira kati wali bakulaza nti kati bwereere ayagala kati nayagaliza embazzi kimuyaga asudde naye mune ensooka nengeramu ensigo eri nejja naye kati wali ate mba nakyuse dda babi bakukyuse kati n'ofuuka gwe obeera omulabe wa Kristo ate kati ofuba okwensakana buloboozi bwonna bino omuntu bambi tasirika oluusi naddanga ensigo eyo mweri ebaako eddoboozi naye kati gwe ate oba mulabe wa Kristo oba gweoba olwanyisa eddoboozi olwanyisa omuntu bamalayika bikibo ebiso ng'olwanyisa okuzikiza ogaimberedde ki ebiso n'ojjayo n'okulaga nti olwana ofumite ebise sikusinisa biso n'ebiso bijjayo okulwanyisa abamalayika abamu obubaka baleeta obubaka ebiseera bimu bw'obeera ng'otuuse mu kaseera kafaanana bwe kati ebiseera ebisinga communication esigala wakati w'endowooza ne bamalayika oluusi omutukuvu ayinza obutaba mu kafuyo ako kubanga oyinza ogamba nti odi mu kafuyo ati ate omutukuvu akoyogedde naawe omutukuvu atulidde atuula mu mubiri gwe yeekaaliye kati omubiri waliwo omulala alimu naye omutukuvu mu nsi omwendodda bwakaba katonda busindika bamalayika ab'obubaka oga naye kino n'owuya eddoboozi eryo ng'abantu abasinga baba bagenda okusala emoloka nga teka bwate ekigere nga tamanyi nange gyakijjeeyo teri amugambye naye nakijja omuntu gumemuka neyitawo bweti abantu abasinga baba tebamanyi kyebataasizza mu nsi ey'omwoyo bamalayika wegamba akwate emmeeme gyajjayo gyanunula yesana muteeka mu target nga emoka egenda kutomera naye wali bamalayika bali mu nsi y'omwoyo badunula banakugjayo bwati kati noyo mu nsi y'omubiri nekigira so wali balanze ani wila biki wano kati n'ebirabo weebiri anasinga biki wano baki wama bano bakoze bulungi bano baveeyo biki bali wali kati tulina okugerawo pesitani bamala okukozesa balakyalina kyakwagaza kati wali baagala abapya bano oludde bamaze okukola bagize wali abalodde bakyaliwo bali awo baagenti abawala kakati wali bayise fe abapya biki abaagala okusobola okuba ntuweereza naffe tugire bagala bwereere n'ebirabo ogenda kufuna ayi nentwa nengera bwente eddoboozi nejja nenlwanyisa nedasewo nina okulaga kyeninawo n'okubalagawo aka omulimu nti siri food kulya sisituse kati ate bano ba agenti abawala kintu kye bakola nti buli agenti
bano ujukira baba olukungana ndaba lwakuwamba abapya kati buli bano be bawamba ne bano bonna ne ba agent bano bonna enkwanso zaabwe bazirange n'okuzirangirira abako evidence obujulizi ti awedde owanguddwa kuba bawanika webate mu kibeera gamba omuwala awanika agent omuwala bw'omaliza ky'omaliriza enkwanso yeeyo bajiri kujjawa amijamiru buno obuteeka umugundi buno obuntu bakozesa biki buno simanyi obukuuma kati gwe bw'omala kyo byoleko omu agamba no izidani alangira agent alangira bwati endulu nevuga alangira bwati nakola bwati nalangirira bwati obujulizi mubulaba obujulizi laba awedde kati ne babitwala tomanyi nayo babitwala na babikozesa todda mu bilaba ko babikunganya toluza obo cyane magezi go Jamiru ole mukano wera nali bisebyo ngera ncyayo nganyumya naye nangamba era naye yakola ogezige neno oludo bawambire dayagamba mbuye tabalekera naye ngera tali eno mugundi mu binyumo ebyo ebyekizikiza ngali eno bana okugula obuguzi ntebwa amaliriza bwe nkwaso zagenda nazo mu nsawo kati okaya kugira kutwa n'omuntu mu taxi ayina kyayina mu nsawo addayo na bujulizi bwe era yaba muulu kwawo ndirayo ng'olina maama waaba obujulizi bwe taleka bibye mabega tulikayo ng'akuba mu nsawo asangamu bujulizi yagamba ayina oba bulaba baali kati bw'amaliriza kyamaliriza wali ng'akwata enkwanso ye ng'asoko ne banira babaani ng'agiteeka mu gundi era byonna kati amagezi gakuwera kuba kati noza yafunako gundi akatondozo oba yaliko bangako media nga zino n'awulira ku bigambo bino n'amanya nti ebintu ebyo tebiri no mu byamagombe bikikuloga kati n'amanya nti ne bano basista already naye bw'amala okujjako egundi ekyo bona busigala ojja enkwanso ezo balikuza kada naziwonga nazitwala ate mubali abadako kati nga buli kasawo oyagala buli abuli okomawo nga gwonoonya okanya kola buli okomawo olwekyaliwa nze gwenjagala nze sina naye nga kati wuye naye bwano enkwanso ezo buli ajja azijja alina gyazitwala ne baziwonga naawe iyo bagiwanika batinagamba kati banika enduula evuga eri ne bawanika sabise wale bugenda maaso bawanika gamba ono kiwedde kati baba wano agent omuwala nti kwegamba yakamala banja yingiza banja wambye banji kwa wambye asooka okubire okusatu okuna okutano omukanga omusango omunana kale ngenda okujja ngandi wa 10 12 niwe lwatuuka bikiwa keya bana usanga tufu mulokole mutufu nga tosanyukana kugamba nti oba kusanyuka bintu byo bakapaka bakatonda kulaga omuntu okwagala bango obulanje bango ne bali bayina keya ekituka kuchokuwamba najja agira bwenti ate uniform za naje yambala okujambula ne yabulijo nti ntekemo ya Adam okutuka wa keya sengali wali adumira difala adumaga gwe chi tomulaba gundi wafe wali bakira jeko bikiba kutereza kyona saati biki paka n'olugoye lusembayo obutono kati wanagira nti wali 10 nga bali batengalo nezivuga nibagamba mulabyo ono wanika gundi banakola ono anamala kwagamba yeye waffe hati nempula kati nga ate ndi wamba kati lije mbadde mbayise n'abampaana okola na agent omu ate nga naye wakumala ku bya kuteeka munyo ulabanga ebintu binge bitatama katate eno bwerere ofunye tiimu oyina n'abawagizi omuntu ena kyakolera audience omuntu n'obubawo Jamiru nti obulyanje oyagala mukama waffe Kristo kunakolera obenga wakyusa bangi ku lw'obutuukirivu kubanga era kyawanikwa nti abalukyusa bangi ku lw'obutuukirivu bayingirawo ng'okumasaamasa nga bakayakananga munyenye kati oba onyumirwa nnyo kuba nti olaba ddadda kyovola okukola bwezinga nkola bwezi nkolaba nti abantu bateerayo noonya oteeka mitono basobola kubanga emyoyo gyabwe giriya basobola kuba nti obakuumira mazima sina kindi ku lunaku oluli naawe oyingirire mu kitiibwa kati wali bateekamu kyonna balaga keya batukwali banzije buli kimu kyonna bagala ono anaasobola
engula nezivuga ali mu kibiina yagamba oyo ajja kusobola tena muvubuka muto nange neyongera amaanyi nempaga zenna inanasi wakidde dda misambo gyonna nona amaaso gonna oba tokya olwagira nga emikolo gitandika kati olwedde ekisooka nali nga mbwedde mbadde eno zedda nze nanasi wakidde dda jjukira ndi muto kati mu bugundu bali bujjukira balina bamanye engeri gye batambuzamu ekintu ekyo jjukira ekintu ekyo nti nekiba nti bino bamaka kisintu kyamuka nanti kati oludde nazeda bubububu oyo omusambo ogwo gwe tegulina budde guba wagala gukozese gukumalirize kwata omulala kati n'abasinga osanga na mulokole mu kifo ky'okusaba ensonga Mukama n'agiteeza mu nsomo nekiteera n'abanga musanga era ali bakojja senga agenze bamuwe mpozi wanga sonsomola kisimayi kali bayina mkokolirioko Jamiru tuongeremu Mukama atwongere ekisa ate namwongeremu ekisa okulaba nti mufuba okuba nga mubuulira abantu amazima n'okutambuza enjiri okola nti abantu bategeera amazima okuva mu mitego gyonna egy'omubisitaani okulokoka kati awo malirizaawo olwagira awo ntandise emikolo gitandise jjukira kiro ekisamba kyolwedde kati kyanyingidde dda nzenna nswakira buswakizi kati kumbe bali ba agenti bali abakulu balina bebakozesa ebyo bebakozesa ebyo bagana okuleeta ne balokola abamu babikozesa simanyi sonsoma bikola booti emira kino okola byonna ebikolebwa magombe biva magombe kati bo bano olwedde ebiddale baba baatukako bamanyi bye bakozesa okusobola okuba nti bali baweereza ng'omwana wabanga oluusi yakalokoka nga tamanyi nti bambi oba ku makya samwenda oluusi nosabako Mukama bakulungamiza olina okukola booti olina okukola ng'ali awo tanafuna position entuufu naye kati gwe Jamiru terya naso wali asobola okugamba nti Jamiru kati saa yakusaba omanyi nti kati wano njeya ngenda kuweereza kati walibo olwedde nga baatuuka dda baludde mu kintu bamanyi nebyo bakozesa kati nze najja nenyonta yonna negundi yenna n'amadu manyi nti kwegamba ate sera nti ninye eddaala kati olwagira za dakiika tezawula na nyingi omupiira teguwedde nakulabira oyo mumujeewa abadde bampaga oyo mumujeewa kyaveeyo biki era kikateza taona meka ne bawanika ebyange yagira bugizi ati agent omuwala yawanika ati nagira ati neyetoloza bwati obujulizi kati ngenda okoma ate kyankuba nnyo koma nga swadde biti byonna sibitegeera wali mbajuka ngenze n'amaanyi fuka kiwo saba kikuwa kakigamba osobola naye osobola kikupika kati wali ngenda ogamba nti tatwanade nabudde ndulu nevuga ne bacyankalana abantu bayagamba mutwita abantu abalino kati bakola kasavu kanyama bwe baleetayo no agent omupya abantu ne banyiga yuko omuntu yenna omupya tebamala gamwaniriza nga naffe wano tubulira enjiri kati bana abasumba badde bamanyira biki emanyira gindi kibula bulusi tubalitutentoga ebintu ebijjawulo alina kiyamanyira kati abantu ekintu ekipya bakimanyira mpola okukikati agent omupya oludde eno tomanyi nankola biki onyiza abantu eri banyiga bakoze batya kyoyo aveeyo kati abakola kasavu kanyama baleeta aba agent bano abakulu abalina nebyo bakozesa kati oyo najja ne baleetayo basobola okusitula abantu okubasanyusa oyo saawange ezi nganyaliwo bali ba agent na agent kati weewunye agent omuwala ono ate tanavaawo tebanavaawo bebamu kati weewunye agent omuwala amazima genyindala nga oba abadde sisitawo oba muganda oba kintu kyonna olwedde kati zengenda ogera bwe nti awo ate teyesigala nti yakoma okwo kati nawajja jjukira nze nali gundi assistant ndi agent ompya kati bali ba agent ate namukozesa okumala ng'essaawa 2 abantu nga 10 olwedde bagize dda 10-15 kati ono azze baleetayo agent oli
ow'omunda machinery ne bajja ne basobola okusanyusa abantu kati endulu weevugira ne bagamba buludde kati mulinda ki ndute abantu abatasobola kati ono ye essaawa ngezi bala kyali kumukuta kwa The Still Hope to Age Media tunatera okuba nga tuwumbako kino ekitundu wetuli omukulu lowooza ye baali bamumaze dda kasaba wanika obujulizi obulaga nti ye awanguddwa nga tunatera omumaliriza wekyagirawo nti bwegamba nti ba agenti omuwala baleeta agenti oli bali bamashinali abaaba b'omunda abaludde mu kintu kati najja n'akusanya omuwala wano bagenti abawala essaawa ngezi kati awo basobola okukomyawo wano ekibiina kiddemu kikomyewo kigugumuke era olwagira awo kati natula mukate naye kati awo nga maanyi galinga gampweddemu kati ate ngera ndowooza nkomyawo towumula akutwale walala kati eri nagenda oludde okuvaayo nga nakozesa balinga mukaaga kati n'okuyingira wano ono ow'omuso eno modern kati ngalinga wa 7 kati ngenda ate okuvaawo ndowooza kiwedde kati ng'ate ndinga atalina kye naakoze awo byatambula ne bagira so biki modern bakolera ne bagenda maaso n'ebyo biki ne bagira nako basuka ne babimaliriza kati ze ndowooza biwedde n'enfuluma wali kwegamba n'obanga obadde oba ne ssente meka emisambwa gikulingiza mu nso mpaka ekitono nnyo ndowooza bagiwa bakabona baajo bagiraamiriza lwali bakabona baajo abagiduumira avuga nti mulekemu transport ezimutuuse waka 2 n'oba ne miliyoni kuba olwafulumira ngamba nti omuntu otandika obalansi obanga ayagala okusitula obwongo n'ememe balansi ng'omugani naye naze emitwalo 2 kiwusigaddemu etani kya n'atandikirawa kansigazemu omutwalo guno obe kirito okubanga addamu okutegeera nga ziweddewo kati wali ate enfuluma ng'ate ninga talina kye naakoze n'enziramu ate buto ntanga okuyaaya n'okunoonya ba agenti ate byalala bye naakola nabo muli toba magezi tofunamu nakantu kagana naye oba ssente ebyo tolina nakyo nyumyano za ssente nga bazikoledde okumala omwaka oziwaayo nga si gwe abaziwaayo olwedde bazikwata mu nsi just bukozesebwa nti okozesebwa kati ate awo eno video olwedde nkomyewo awo nenyongerayo banayongerera nga 2 eno nkomyewo eno mu kifo kya si VIP said just awo nawo nkolamu 2 taweze nga 8 oba 9 kakati mbangira bintu bangamba ate tolina na kintu tolina nakyo omanyi amba ye ekiriwa ntato waliwo VIP bwa sitaani oba nyoza kotinga biri oba twakyogeddeko nti akotinga oba biri yandikega nti tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi tuva ku ddaala ne tudda ku ddaala nti kati kwegamba nosanga amazima genyini ubusi baganda baffe bamulokole naye nga badde alokosa ali ku ddaala limu VIP walioshi ganda wange zamu bufuze soko tumenyere VIP eyo atusobola okuba nga ate tugenda mu kuwummula VIP kati ate bino byonna bye mbadde nyumya byonna temuli okuva natandise kwogera ku kifo ekyo wedda byenjogerako byo temuli kutubeera ate mu VIP kati ate bakolesa eddala bakolagana nga ogamba nti nage nti buli wokoma okulinya eddaala gwolabanga oyongedde okugenda maaso amagombe ogongera okwasamu okugwayo kati wali mu VIP bakuŋŋaanya abaana abawala bakuŋŋaanya buli stage yonna y'emyaka okuva ku myaka gavumenti gy'etakkiriza under 18 nga ba agent abaana ab'obuwala under 18 abavubuka abaana ab'obulenzi ate n'okutuuka ddala ku myaka nga 6
buli myaka anti kati wali kike babaza nti walema okubaawo okubeera wafikira ono bwajanga muzeeyi afune service ono bwajanga muvubuka afune service bwajanga under age asokolaba mwana munne bwajanga ali wakati ya buli omu kati kwigaba tana tege emitego gyo nokulaba nga azinga ekisero twale kiwedde kati awo bakuŋŋaanya abawala mu buli ngeri abawala nga basuuka mu 100 plus 100 sogedde batono nga 2 nga 100 plus kogere bwetyo bose otegera omwendo nti baba bangi kati babaleeta balinaho evip nga nti holo niyabateeka omwo nga bonna badde suuti ya Adam. Kakati bano ba agent already bana abawambibwa already nga bawambibwa edda bana balina okujja buli lunaku okukiika abamu abalala abapya balina okuwambibwa kwolwo no bawamba abeno modern radio eri kati wali te VIP yokwegamba banga gamba nti oyitise mu mulyango omugazi oboise kwegamba mulyango omugulu ganti ogenze bugenze tekiri muna second dakiika kati wano abasajja n'abavubuka abajja okomutema gwa sente gwosasula okuyingira mu hall eyo baagera ne bateekamu entebe za sofa set ziri awo mpanvu ziki bikikati bateekamu ndoza nawe sokwebuza nti entebe ate ziba zaaki Jamiru kati gwe nesimu ogikozesa kuba kokuka yonna kati oyinza nawe osobola kubanga obadde nti entebe kati balina bitanda sijja kukyengula nti buli reality kino nti nesaawa zino wenkufuula nitugenda era ogamba nti kati wali ntebe zibeera sofa set ezo ntebe n'olweze nazo zennyini entebe zonna zaawongebwa n'okugituulako obutuuzi n'oba otuulako nga tolina kyokoze n'ogigaa n'otuulako ovaawo n'omusango kakati wali entebe bateekamu entebe omwo ziba ne zijjula holo ekiyo n'entebe ne ziba nga zonna zijjudde kati mwewana bajja baagenti abapya bano abantu bagenda okuwamba baagenti abapya abakadde abeesunga obwesunzi nga bamanyi nti buli lunaku balina okukiika bajja ekyo bakikola buli lunaku luba lwakubiri kati mujja ne mubako omutima gwa sente gwemusasula zitali ntono ogutali mutwalo gitali 2 ne musasula sente bwemala okusasula ne muyingira kati bwe muyingira self service Kasavu Kanyama kwegabula oyagala okwata ate sekyo kyokka gwalera kama restaurant walengera kama restaurant jamii n'ogetula n'otwa mu restaurant n'osaba food katate ne ibawo n'asaba food nga temwemanyisiga olwokuba nti ologera ne family the same food ologamba nti mugenze family nga family baana oba n'omukyalo oba ne brothers sisters seza musobola okusharinga kuba muli baawamu nti musobola okusharinga mugamba nti sister ekifi enkoko nze zitayimpomere mpa ku nyama bwe naye kati wali okubanga kiri ekibakola already kati mwena kisitana kasita mutuka mbanga ba Luganda already mwena ba agent tewali kuganti ono yenyala munne tosagenda mu restaurant wadde nonsonyi okuwaako kukyogera nkikatiza ninga nti oba ndimbola mu bona iki ojja kukinjwa nayo nkikakasa nti n'okuyingira mu restaurant n'osaba emmere omuntu n'abasamu yanga tomanyi naye n'ayingira n'asaba emmere n'atandika okulya ate n'ogamba nti okexchanging emmere n'omuwa essowaani eyo n'akuwe kati wali kyekibeerawo ono wagira neighbor kwatirawo nange gira tulaga kati omaliza n'obanga eneme ky'oli mu kulya no agent gw'oli naye gwe muli n'okukola naye wano bye muli mu kukola n'olengera ate agent muno nga alina gw'alina wali naye ng'ate akyali mu kukola naye tanabamaliza nawe n'okyali mu kukola tonabamaliza kati n'okola ekitabo kya kwegamba oba appointment oba kwegamba n'oteekayo okusaba omaliraawo w'omalira
togeza kubaako kyogira nange nja kuwaamu mwene emezi embadde ndya nawe kumimonde nawe mogo ntanse okumukuta kati so nawe nja kuwa mpe ku lumonde oyo nkube ku nsuju sutu so ku balance nalya noli alya ekawonga akagenda wali kyekibeerawo ono ogira bwotyo nasindika ono paasi nga olaba omupiira mu kisaawe terya akwata mpira ate ko tompira ogwesigalize oguguba mupiira olina okugabira munno n'oli amuwe buli omu afune timu ewangule kati ekyandikibwa singa tukisoma wano oza kiyinza kukola kitya kigamba nti eyegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu kati obuwatu bwaba balina ebitambo waliwo abatemu waliwo byonna baagenti ab'obutemu ab'obitambo kati ate transfer kitegeeza ke kapiira akakaba katambula bwe kiba kitambo ofune kino oli ofune nobiki accident kwega mwena kati mutabagane amagwe mwena mubenga siga nti ate obadde ogenze nga tojjudde nga osaba n'ojjula omwemu tukunubiranga ddala okubeera kwa Mukama kati wali buli omu alina okufuna mwena musobola okubanga muli ku lujegere VIP wete we yali kwasa ennaku naye Mukama mulungi nti amwe atugjeeyo era ensonga lwaki tuli wano okubabuulira kwena abadde biso oli musabi kugira okusaba okumanya nti ebintu ebyo gyebiri si mboozi sigamba nti ki esaazi n'obwensitula ne bwogamba nti kituukawo nga ddala n'abamu mubimanyi kyemanyi nti siga nti ekifo ekyo wakigendamu okumala bbanga ng'okigendanga mu kyatwa bbanga jamii lyawerera ddala ng'ogenda n'oddayo n'obeera like that natuuka nga buli kanaku kumpi buli kanaku nga alina okuripootinga ekinene bwe mbajusamu ate kiba olunaku nga lumu oba ennaku nga era oba owiranga ofa jamiro osomala ennaku bbiri nga tosabye kati wali olwedde nga ogamba nti okunywa ozibwe bujja kakati ovaayo otye mu kifo ekyo omutukuvu yanyamba nga twongedde okutambula mpola nanja bwentyo kati ekisaa kyatuka omutukuvu by the way saakoma kwekyo kyokka ate nimba nga nyunze ku gundi kwejo ntumira nayonza naye mission yali kubanga mpamba naye ekyandikwa kituukire mu Yeremiya nti nakumanya nga tonazaalibwa nga tonaba kuva mu lubuto lwa maama wo nenkuteeka okuba nabbi eri amawanga so nzikiriza nti okubeera nga ndi maaso g'ensi essaawa zino maaso g'abantu okwogera ebigambo bino n'okuba nti sikyali ate eri sikyali muweereza wa sitaani muweereza wa Mukama byemu ku yali enteekateeka era nzikiriza nti Mukama yanyamba obutagendera ddala waliwo ne agent omwera kyenzikiriza nti era yali mission kumpamba kubanga natuuka ekiseera kati ate nabo ba agent abalala benakwatagana nabo ate ne banyunga ka miliyoni Joseph Mayanja so tutandikira kale oli mulabi mulungi wa Daily Still Hope ndowooza tugenda tandikira awo nogwayogeddeko teri atamumanyi ayimba ennyimba nnyingi abamu nga temuzaagala nozaagala weeyunga ku kamiyoni mu Luganda kyeki Nawolovu weeyunga ku Nawolovu akiki ekyaddirira ye kiki ekyagenda mu maaso obulamu bwakyuka bwayongera kuba bubi kiki ekyaddako bigambo byonna biwulidde ekifo ekyo okiwulidde engeri gyekikolamu gyekiri kitegeeza eri nga gwomukkiriza naddala omulokole kyotegedde okubanga okola kasowula ebintu ebifaanaganako weebityo nga byeyongera okubanga bisembera gy'oli twabiwulanga mu mawanga gawala naye nga tebanga bitandisa okusembera gy'oli kiba kyannaku nnyo kitegeeza akaseera kandibanga ate kagwayo dda eri omwana w'omuntu okubanga ate addayo gye yava wano twajja kukyala bukyazi
olina okuddayo ate owe embalirira gye wagenda okukyala wagendanga eri gye babimansulira kiki kyewakola ebyo byonna akaseera gye kali ak'okuwembalirira eri buli kintu kyonna ekyakolebwa wansi w'enjuba. Naye wakyaliwo essuubi wandiba ng'obadde mu mize egimu nga gye boogeddeko ate weesalira musango Bibuli egamba ebyobutamanya teyabibala kati ke kaseera oddemu oyimirire yatula Kristo era omulokozi era Mukama w'obulamu bwo otandika okutambula mu bulamu obulala obulamu obuveemu Mukama ye ajja kusonyiwa. Waliwo abagamba nti kakati nze ku level gye ndiko mu kwonoona Katonda tasasobola kunsonyiwa ye Katonda mweteefuteefu oba wakola biki agamba komawo we mulidda gye ndi nange ndibaza so ke kaseera odde eri Katonda bingi obikoze naye tewali nkyukakyuka weeyongedde kwesuula mu mitawaana naye leero lulwo Bibuli egamba leero njira enkya musango egamba byoyogedde abamuyinza olowooza beebadde nga firimu bibadde bya ddala mu ggwanga Uganda ebigenda mu maaso bingi ebitambula mu maaso mu mawanga naye nga ebimu tebitegeereke nga toli bitegeera aniresiga Katonda alina bajjeeyo ne bajja ne bakubulira emboozi ezo kati bino badde tosobola bitegeera until waliwo eyavaayo najja n'akugamba ebigambo ebyo. Matovu Sylvester Ssaalongo yabeerawo awo Eva ng'anoonya ensukusa ezivaako amatooke amalungi ne kasooli gw'oyinza okusimba ate n'okola ku ssente. Ero nga bali eri bamansula bintu byabwe osobola okubeera mu nnimiro ng'omansa nsigo ate n'osobola okuba ng'ojjamu ekigulira amagala eddiba abaana ne bagenda ku ssomero ate ne basoma. Katuwumulemuuko tugenda kuba nga ate tukomawo.